Wamala emyaka 13 nga ku CBS bakuumuza olwa analysis gye wakola ku bomu ezakuba mu Kampala. So kyabatiisa nnyo. Nagenda nenkola analysis ya bomu ya 2010 nga mubutuufu analysis nzibu nnyo nga baali tebagiwulirangako ate eyo version ne bagamba asajja tebanatuddiza license. Asooka awummulemu oyo nenpummulamu ngenda okulaba bbanga litambula nemala emyaka 13 nakaddayo juzi wano era kati nzikirizibwa okugendayo. Bulaba ekibu wayogera buyinza gamba nti nakoona wano ne waleeta obuzibu kwegamba nga bwomanyi bomu eyo yalimu ebintu bingi. Bomu eyavuga erugogo yavuga lwa Sande kiro mu mupiira wakati World Cup naye nga gwatandika lwa mukaaga saawa 4 ne tuggwa nga kugenze mu Sande what we doing another night another day. Kati ku kisaawe erugogo awo ku Lwokutaano waliwo Ragibe Uganda yali ezanya ne Uganda Cranes ne Kenya. Tournament yali yamanyi nnyo. Mugenyi omukulu yali Brigadier Muhoozi Kainerugaba mu kiseera ekyo. Gashumba emyaka gyatuuseemu gya kukola bituufu gya kunyweza byalinawo gya kutereeza enkolagana ye n'ebitongole ebirala oba n'abantu abalala ng'etteeka ekyo kimukakatako. So ezimu ku institution ezitewalika wano okukolagana nazo yey'Emmengo. Tukwaliriza nnyo kwembuzi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Gegange n'olwaleero nkomyewo ne General Bigirwa tuzze tuwayemuko ku mboozi ne ku ebyo ebigezezaako okutambula mu ggwanga n'ensonga nga bwaziraba. So bwe tuli wano kkiriza otuule otuwulirize oba oli awo onajjamu ekyokuyiga mu ebyo bye tugenda okunyumyako olwaleero. Soko nzikirize General akubuuzeeko. Nsanze okulaba General. Nange nsanze okulaba ssebo mukulu, nsanze okuddamu okulaba. Twakoma okulabagana ndowooza last week. Ebaddewo bingi nnyo nga omanyi speed yaffe y'ebyobufuzi. Naye byonna tujja bikwasaganya mpola mpola nga bwe nabo biseetinze. Naye kanamuseeko abalabi baffe abalungi n'abagoberezi baffe nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndeeta obubaka obw'okulamusa okuva mu bbendobendo ly'e Busoga n'okweyongerayo. Basoga gye bali bagoberera ebigenda mu maaso bagenda balinnyisa omutindo gw'ebyobufuzi mu mpolampola era ndowooza nti gye tunatuukira mu maaso eyo Busoga ejja kubanga nga tekyali swing state wabula nga state erina position. Amina. Yes. General njagala okubuuza ekibuuzo nga tokyayambala nkofiira myufu teyakuvanga ku mutwe. Nkofiira eyo wagiviirako ddala bw'otyo tokyagala kugisembereza. Banange bagintamya. Ate bagikutamya batya? Mulimu ekintu kyolaba n'ogamba mu bulumi obungi kankikole ki kankireke. Kati feezi eyo y'okwogera ku bukofiira na biki twali twagiyitako. General enkofiira eyo yali ekunyumira. Ekituufu wamu ku basajja enkofiira eyo yali enyumira. Kubanga enkofiira eyo ekisooka nze yasooka okugiremeza ku mutwe mu kibuga Kampala ng'abantu bonna bagitya nga nze nzeka agiyisa mu administrative area awo. Minister of Foreign Affairs KCC kirira ku parliament awo mu administrative area nga nze agibisaawo nzekka era bwe nagijja ku mutwe tesobola kuyita waawo. General esobola ate kyogamba bwe batoyiseemu abasigadde bonna batiitiizi batiitiizi abasigadde. General otwekonyewo bwekonye. So ensonga eyo sikyagimalirako nnyo budde abantu baamanya lwaki twa falling out era ezo ensonga twazinnyonnyola ne ziggwa ne tuzimala kati tukola bitwasalawo. General tugenza okujja wano ndowooza eddakiika ziringa 3 bwe tutuukidde wano nga omukulu Frank Gashumba ow'ekisinde kya PLU
ng'amaze okutuukako emmengo era bwe twogerera sinkanye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu nsonga abamu bakiise okwetonda abalala bakiise okuzzaawo enkolagana wakati we ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ngambe oba ne Buganda oba ne Mmengo kubanga byawukana Buganda ne Mmengo abiso kubanga nga ba Luganda naye baawukana mu kola y'ebintu. Mmengo ye administrative block etambuza Buganda. Yes. So ye Buganda era ye Mmengo, Mmengo ye Buganda. Nyizo kubanga numbye Mmengo naye nga sirumbye Buganda. Oba olumbye Buganda. So okuddamu okuzzaawo enkolagana wakati we ne Katikkiro Charles Peter Mayiga ate era mu kiseera kye kimu n'Obwakabaka bwa Buganda. Okuyisinganya ebigambo ffenna twakumanya okwali mawulire ne bekanyugira ebigambo ono nazo oli n'aleeta ono nazo oli n'aleeta byonna ebyalo twabiraba kakati omukulu era mu statement z'akoze Frank Gashumba agambye nti byonna bye yayogera mu kiseera ekyo alaba nga obaoliawo tebyaligwanidde era agamba nti waliwo obaoliawo ayinza okuba nga ku social media atambula n'agwa ku bumu kw'obwo obutambi obwebyo bye yayogera n'agamba nti naddala bino nze nabyogera kale nno ng'agamba nti okukula nakwo obaoliawo kuleeta bingi so kati ezimu kwezi ensonga ezimulese okujja ogamba nti nno yeetondera Katikkiro ne Buganda. Kiki kimusindiikiriza gwe oba olowooza kubanga twakalaba wano famire ya Tamale mirundi nga bagenze Mmengo okwetonda twalabako omulamuzi yajja ne yeetonda Owinyi Dolo yeetonda Gashumba nera kye kimu kyakoze ekimusindiikiriza akabonero kali aka Tamale mirundi bye bakola kye kyamukutteko oba Piero Yu ye musindiikiriza olwokuba nti nno ye mumyuka w'omukulembeze mu Buganda mu myuka wa Ssaabakunzi ye vice chairman wa Buganda mu PLU kye kimusindiikiriza oba yeekubye mu mutima tutandikira awo no kakati obulamu bw'ensi eno nze ntambudde mu bifo bingi mbadde mu Central Region wano mbadde mu Northern Uganda ate nva mu East kakati obugunjufu bwennyininyini obutegerekeka bwasookera wano mu Central Region kyova olaba nti buli muntu ayanirizibwa mu ngeri yonna gy'abazzeemu. Omuganda asobola okumma owooluganda lwe ekifo nga takolifayinga n'akiwa omukyoli waaba akolifayinga ate omunyankole takisobola asooka n'akiwa oli ayigiranga ku mulimu gweoba oli qualified wasoma ebitabo byo tebimukwatako teyaliiyo kigenda ogunoonya awalala kakati obugunjufu wano bubaddewo n'abazungu babusangawo kati obugunjufu obwo bwali businziira wa mu leadership ya wano that is Mmengo awali administrative block kubanga abazungu bagenda okujja wano basanga structure ya leadership nga y'amaanyi ng'ate eri well organized okuva ku Kabaka Katikkiro olukiiko ab'amasaza ab'amagombolola ab'emiruka bamayumba 10 ba mituba 8 nga social structure leadership structure weeri kooti ya Kisekwa nga ye kooti kati abazungu ne balabira ddala sisitimu yeewaabwe nga ne Buganda egiina kakati so nga ate sibube baali bagireese sibe bagireeta yes so bw'oba odiringa ne Buganda woba okolera mu Buganda emirimu gyo manya nti okola n'abantu abategeevu ennyo nno abategeevu ddala so bw'obaako ebigambo ebikusimattuka nga si bya buvunaanyizibwa tebakwanukula bawandiika buwandiisi mu katabo kuba bo bagamba Buganda temanyiirwa tewali agiwangula kituufu Obote yamulema kubanga Obote yakyasinza okuzoganya Buganda wano simanyi baali bayo omukulembeze omulala asobola ogizoganya Obote kuba yatwalaganya
Ssekabaka Muteesa emisinde yes n'amulumba naye London n'amuttirayo ebyo ebikola ebibiri bye bisembayo mu leadership ne mu bulamu bw'omuntu. So naye Buganda yo yagamba katukiwe obudde katukiwe obudde kijja kukola ki kijja kuggwa era obote ne bamuwa obudde bwe era ne kiggwa waali naye Buganda teriiwo weri. Kati abantu bonna bw'oba olina byogoba ng'obigobera mu Central Region manya nti Mengo olina okugitwala ng'ensonga kubanga yo eyensibuko y'ennono ya wano. So era kya bugunjufu omuntu okugamba nti sorry. Muganda wange Kachumba waba agenze Mengo n'agamba nti base babe bitiibwa mu nsonyiwe mutuufu kya bugunjufu era kikkirizibwa. Era kiba kibi nnyo okubeerawo nga gwe institution yakuteekako envumbo nga mu bintu byayo tosafeesinga nga bakussako natti kwegamba mu bintu bya kingdom nga tosafeesinga sebo kintu kya mutawaana nnyo kubanga Kachumba musajja Munyarwanda taata we Ssekabaka Muteesa babaaniriza wano ninga tebabasosodde ne baba gurawundi ey'Ekalungu era balina ettaka ddene Kalungu eyo ne Bajapani b'Ekalungu awo. Kakati mweyo embeera olina kukola ki gwe olwokubanga waliwo social media gw'ogende mu kulwanagana ne institution etalina kyefiirwa kuba Mengo yo talina kyefiirwa tegenda mu mpaka za kukwata buyinza ejja kugamba eyo area si yaffe ffe tukuuma abantu baffe naye akulembeddemu awangudde gwe twaniriza gwe tukolagana naye ebyo ne bibeera awo. Nze njagala okuyozaayoza Mwami Kachumba okufuna ekirowoozo ekyo ekyobugunjufu n'agenda n'atuula ne mukadde waffe Charles Peter Mayiga twakabeera naye Busoga twamukyaza ku Friday last week era ne tuli ekyeggulo ewa Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala ate nga yasookera mu Lubiri Eigenge Jjinja ewa Kyabazinga. So muntu mutegeevu muntu mutegeevu era nange nali nagobwa ku CBS okwo bali bakugoba ku CBS okumala emyaka 10 n'egi nga nsonga ki ekugobya ku CBS ate n'ensonga eyange teyali y'amaanyi nnyo. Nagenda ku CBS nenkola analysis ku bbomu ya 2010 nagenda nenkola analysis ya bbomu ya 2010 nga mu butuufu analysis nzibu nnyo nga baali tebagiwulirangako ate eyo version ne bagamba asajja tebanatuddiza license asooka awummulemu oyo ne mpummulamu ngenda okulaba bbanga litambula nemala emyaka 13 nakaddayo juzi wano era kati nzikirizibwa okugendayo. Wamala emyaka 13 nga ku CBS bakuwummuza olwa analysis gye wakola ku bbomu ezaakuba mu Kampala. So kyabatiisa nnyo. Bulabe ekibu wayogera buyinza gamba nti nakoona wano ne waleeta obuzibu. Kwegamba nga bw'omanyi bbomu eyo yalimu ebintu bingi. Bbomu eyavuga e Lugogo yavuga lwa Sande kiro mu mupiira wakati World Cup naye nga gwatandika lwa 6 saawa 4 ne tuggwa nga gugenze mu Sande what we doing another night another day. Kati ku kisaawe e Lugogo awo ku Lwokutaano waliwo rugby rugby Uganda yali ezanya ne Uganda Cranes ne Kenya. Tournament yali yamaanyi nnyo. Omugenyi omukulu yali Brigadier Muhoozi Kaine Rugaba mu kiseera ekyo. Yali Brigadier. Wano Sita General. Nga ye mugenyi omukulu.
kakati terrorism asekiwalinga venue ng'akaseera kabulayo k'amaanyi okusobola okweteekateeka obulungi. Kati siini evugako, siini ebaddeko first sun ku Friday, enkeera walo ku Saturday abantu 7 ne bafiirawo. Abantu 7 mu basatu ne batulikirawo bomu. Kati ffe ba critical thinker tuba tuzoominga tugamba kiki ekiri emabega w'olutimbe. Yes. Kyogamba mutujju ayinza okufuna tageti ya muwozi n'agireka n'alinda abanywi b'omwenge bawanayinki babajjawo. Okitegedde? Ekyo tukitunuulira. Ekyokubi kye twatunuulira ekifo ekyo kyabafunyimu kubanga kizibu ogenderawo ku piki ogenze kunywerawo abasinga bapaakinga. But that night ku bantu betumanyi abalina essente Uganda abafunyi era abanywera nawo abalabirawo omupiira tebaaliwo kwolwo. Tebaaliwo. Abantu tugenda okulaba olukalala lw'abafudde bagisugisu bateesoteeso bavuddeeyo nga ge mannya agali ku lukalala. Ne mwebuuza kino kizze kitya? Bw'oyinza ogamba nti bo mwetuukidde ku Serena wali ku dining abagagga balira ekyemisana tefunyeewo omugagga n'omu. Bomu ya kika ki? Wabawawo ebibuuzo. Oba bomu etulikidde ku kafe Javas erugogo wali eri n'ogamba nti kuba abaana b'abafunyi talina gwekwasiza ku bantu 7 abafudde. Waliwo ekikyabo ekisooka be balyawo. Yes. Kati enjego wegwiriddewo lwaki tebaliiwo? Babadde baliriddewa. Waliwo yabatemezaako nti muveewo kiki? Okitegedde? Kati ebibuuzo ebyo nga binene nnyo mu kiseera ekyo era byali biwaawaza amatu. Yes. Katikkiro n'agamba bukulu oyo asooka akole ki? Agira avaako ku Katikkiro Charles Peter Mayiga tujja mukubira naye namuwa respect ku ekyo kuba namanyi obuzibu bwakoleramu ne gavumenti eno engijja responding. Yali administration ya radio okakasa otya nti yali Katikkiro yagamba nti oyimirizibwe? Okusinziira ku kye baŋŋamba baŋŋamba mukulu yagambye. So ekyo ne tukivaako ne tutambula naye kati twaddamu tukola. Wali mutawaana era Obuganda mbuyozaayoza okufuna certificate ya radio. Esebo Gashumba okuvaayo n'alumba Katikkiro ne bayisiŋŋanya ebigambo nga bwe byatambula n'okutuuka okusaloonaga nti kajje Mmengo yeetonde golowooza kye kyasinze omusindiikiriza ku bintu biri ebisatu binakuyitiddemu. Ekisooka omuntu akula. Ebintu byonna bye twakolanga nga tukyali bavubuka tetukyasobola bikola. Kati nze binayogeranga nga ndi wa myaka 25 biyinza okuba nga byebimu ne byenjogera olwaleero naye kati mbyogera okusinza ku myaka gye ndimu mbisabika. Naye luli nga nsobola okuba nga nkikubawo obukubi yembeera eyaliwo nga yakumonkola gagambo. Naye kakati ndi muntu mukulu. Nina obuvunaanyizibwa, nina famire, nina abako ne bannazaala. Sikyasobola kusuulawo busuuzi gugambo. Njogera nsabika. Ekyo kijja ne experience ng'obaddewo for some good time. Oba olina okuba ng'obaddewo ng'ogoberera. Kakati Gashumba emyaka gyatuuseemu gyakukola bituufu, gyakunyweza byalinawo, gyakutereeza enkolagana ye n'ebitongole ebirala oba n'abantu abalala ng'etteeka ekyo kimukakatako. So ezimu ku institution eziteewalika wano okukolagana nazo ye Mmengo Buganda. Kakati
waba bagibaddeko ne fayiro nze ndowooza yakoze kyabuvunaanyizibwa okugenda okukola ki okugamba nti ayamusore tusigale nga tutamba ekyomukisa omulungi Mengo terina gwe yali yeegobye nti tojja nakwetonda wano terina kasita okisalawo ekwaniriza win eri etya wegatamutubaina kati kutunuulira kino ani akifunyeemu Gashumba yakifunyeemu oba Katikkiro yakifunyeemu tutunulira abo ababiri nga Mengo tugijjeeko. No, Katikkiro asigala ali waggulu olw'ensonga abadde consistent nga abawagira Obwakabaka direct aba appreciatinga era nga akondeminga abanafuya Obwakabaka abali talina gwattira ku liiso ate ng'enkuba yeera ya kidiplomati tagwa kataka yes so kati Katikkiro naye ali mu process ey'okendeeza ku balabe ba Buganda. Yes. Kakati agenda ali konsayiringa no groups bonna wali bukola ki batakanya nabo wali bulwana ekyo kimuyamba naye okukendeeza ku pressure public gye muyinako ey'Abaganda kimuyamba okukendeeza ku pressure eyo kubanga aba akoze ki aba ali mu kulikonsayiringa n'abantu ab'enjawulo abasobola okulaga ekifaananyi ekirungi ekya Buganda. So ani yawangudde ani nze ndowooza gwe baasitukidde ye muwanguzi naye nga n'asituse naye takoze loosi naye afunyeemu okulaga obwetoowaze n'obukakamu kyabugunjufu kyabugunjufu tekiriimu sitaani yenna okubeera omukakamu ate okubeera omugunjufu. Yes. Abaana abasoma entunula y'ebifaananyi enfaanana y'ebifaananyi olwa ebifaananyi ekikubiddwa nga bayimiridde babiri ne bagamba nti naye akati ekifaananyi kino bw'okitunuulira Katikkiro n'omutunuulira ne Gashumba n'omutunuulira watali kukuba nga waliwo oba oli awo ng'okwetunda kuno tekubadde kwa kwewaayo nakwenenya mu mutima. Abo bakyamu abakola photo interpretation bakyamu ffe ebintu mu nsi tugenda nekyoyogedde tetugenda nakikuli ku mutima gwo kuba ekyo tetukimanyi. Mu byobufuzi tugenda nekyoyogedde era mu byobufuzi bw'ogamba nti ompagira nze sibuuza na bingi nti oba obadde onkwenya nze ngambirawo nti akakalulu kange. Yes. Tonda musoda gamba nti naye ngambye ampagira naye oyo anampa ddala oyo atunula bw'atyo toddamu ebyo kuba bino si byakugenda mu ggulu ebyokugenda mu ggulu bye by'omwoyo position ng'oggyeko bino byoyogedde wano omwoyo gwo guliko ki gutegeeza ki ebyo biri mu kyaki na mu mizikiti naye bino ebyokunsi ebyo byobufuzi okukwenya kungi nnyo enkwe nnyingi ate mu ddiini enkwe tezikkirizibwa. So bw'eba ebadde just gesture photo moment kyonna kyekiri era ebivaamu ebirungi kubanga babeera tebakyasobola kuddamu kulwanagana. Kiba tekisoboka kiba tekisoboka kubanga public yakola ki yabalaba nga muli wamu. Kale byebadde olunaku olwaleero byetusobola kuba mu tooki ne general ensonga ye ku nsonga ya Gashumba Katikkiro okwetonda na biti byonna so yeteeki yeyeeyo kakati waliwo wiiki eyo ewedde waliwo omukulu General Muhoozi yavaayo n'ateeka ku mukutu gwe gwa Twitter n'ateekayo obubaka ng'alagira omubaka wa Amerika mu Uganda yamuwa okutuusa olunaku olw'olwaleero n'amugamba nti weetonde kwebyo ffe bwe tulaba bitutambula bulungi okugamba obutayagaliza abo Uganda n'enkwata gy'okwatamu ebintu byeri Uganda weetonde bw'oba toweetonze okutuuka ku lunaku olwa Mmande nga lwe lwaleero nja kuba nkola ekisukkawo tugeze okutuuka olunaku olwaleero nga Twitter yagiggyeeyo nga Twitter yagiggyeeyo simanyi General Muhoozi ateekayo obubaka nga tamaze kweteekateeka na kulowooza ku kikyagana kuteekayo
oba waliwo forces ezamuwaliriza okujjayo tweet eyo? General Muhoozi ekuba katugwe byobufuzi obiruddemu obimanyi bwe bitambula omanyidde omuntu lwasobola okwogera ekigambo naddira atasobola kukyogera. General Muhoozi mwana wa mugagga yakulira mu Kikomera. Yakulaba Musomba ku makya ogenda ku ssomero n'olweggulo ne bamukima. Talina mbeera mbi gy'abaddemu. Kakati yakulira mu time nga taata we afuuse president ng'obulamu bw'amaanyi. Yakulira mu Kikomera mwana wa mugagga. Omanyi bano abaana abamenya amasowaani maama n'agamba banaagula endala oyo bw'atyo. Byebyo kati yazannyanga akyali ewa maama we. Tanaba kutegeera nti musajja mukulu wa myaka 5 mu 2 you have a century ng'ate ayingidde ne mu century endala. Mweyo embeera bahandlers ba Muhoozi balina omubuulira enkwata y'ebintu nti takyali toto wa loodi, nti yayingira mu formation eyaboogerwako okutwala obuyinza oba obutabutwala. Kati olw'okubanga ali mu magye credentials ze mu kumanya ensi nga bwetambula tugenda zimanya nnyo nga tanatuuka. Ekyo kituwa enkizo okusalawo ekituufu ku ssaawa ng'etuuse kubanga tumaze omupimaapima. Ku bantu balina simanyi oba tebakimanyi nti diplomacy ye zimu ku component ezitambuza international politics ne international relation. Diplomacy mu America yakatambulirako obululu bwa bisanja bimeka? Bisatu. Foreign policy ng'obululu busatu ba president ba mirundi esatu babagabira ku ekyo. Era office esinga okubeera ey'akabi mu America kati ye ya Secretary of State. Eyo office ekolagana n'amawanga amalala. Kati bw'oba toteeka America weba esobola okuinvestinga mu foreign mu international relation, mu globalization, mu diplomacy. Uganda lwaki gwolowooza nti gojja kihandolinga nga bw'oba oyagadde? Lwaki olowooza nti oli wakabi nnyo kusinga abalala? Kubanga America efugira ku bintu bina. Diplomacy, that is D. That's why Secretary of State wa America bw'asituka okujja mu Uganda abanga president yazze. Basitula n'ennyonyi ne zijja zimig atambula nazo. Secretary of State. Owokubiri component endala etambuza America information. America okimanyi nti yefuga bino byonna bitukozesa bi gadgets esobola n'okubijjako. Obadde okimanyi nti yagenze mu ddwaniro enankanyi e Lebanon neetulisa buwokitoki obwabadde n'Abahezbollah ate nga bw'onoobeera n'essimu eyo neetulika nga tobirinako. Naye nga obadde obadde olindiridde okugikozesa nefuuka bomu. Gwe manyi tekinologi oyo? Information is very very powerful. Kakati ekyo Muhoozi yali yakirowoozezzaako kyemanya ajja kirowooza. Ekirala kye batufugirako military. Nefaana omusajja ng'alina amagye g'amaanyi nnyo. Agasindise mu mawanga ag'enjawulo Somalia ne galwana ne gawangula ne gadda. Amagye g'amaanyi naye alina miigi 2. Kyo kituufu. Miigi 2 naye oyogera ku musajja alina miigi 1800 ku 2000. Kati oba oli w'amaanyi otya? Toba w'amaanyi. Ensi zaffe zikyalina obuzibu.
zikyawenyera. Kitegeeza ki eri General Muhoozi okuteekayo Twitter n'agijjayo? Kati yabadde tasobola kusustaininga Twitter eyo kubanga yawadde ultimatum ya leero, kubanga yabadde akimanyi bulungi nnyo talina kyagenda kukolawo. Kati obutafiirwa credibility ye nti ayogera ebigambo n'atabituukiriza yadde alina ogikuulayo. Oyo aba mukulembeze mutuufu kubanga tumulaba mu kifaananyi ky'okujja okubeera omukulembeze w'eggwanga okusinziira ku bamugoberera. Asobola okubeera obukulembeze obutuufu oba obutabeera. N'ekyokwegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga tekitegeeza nti ali qualified nnyo. Kubanga obukulembeze bwa wano mu Afirika bwakubaza bubaza. Tetulina formal systems ezimanyiddwa mu mateeka ezireeta omukulembeze nga zeetengeredde nti mpita muli nekkubo nempita muliri nempita luli nemaliza nga ntudde ku ttebe bwa president. Teririiwo kati. Anything can happen. Anything can happen. Yes. So omukulu oyo nze ndowooza nti kyekiseera ategeere nti takyali mwana waka mu nnyumba. Kati mukulembeze ategeere nti waliwo bakama ba taata we. Omanyi abantu bonna balowooza kugamba General Museveni balina ekitiibwa kye bamuwa. Of course nga akisaana olw'ebbanga ly'amaze wano. Kati Muhoozi alowooza nti Museveni buli omu amusobola. Kyabulabe ekyo. Alowooza nti taata we asobola buli omu mu nsi yonna. Okubanga olw'okuba taata we. Kakati nze waliwo natambulako n'akaana kange nekaŋŋamba mu kibuga Kampala nekaŋŋamba, Dad, is this your building? Ekizimbe ekiri ku Kampala Road ekiwanvu ngako kalaba mba nina okuba nga nkirina because nze amusingira. Kati akaana kamaliza kakusudde ne mu mbi olw'okuba oyagala naawe okamatize oluusi ne kakuleetera ebizibu ebirala. Kakati ye MK muganda waffe General Muhoozi mu bintu by'otatankuulanga Amerika omulekanga n'otankuula ebirala. Amerika yo ye mwesonyiwe kubanga emeeri ejja kusembera wale kunankanyi awe mbadde ngenze mu Lusoga. Emeeri bajja gireete Mombasa awo owulire bwe zitokota. Jesi asimbawo emeeri ye asirike olyoka olaba embaga. Naye tulina China. Tulina China, tulina Omukoleya, bantu baffe nnyo abo tebayinza kutulwanirira. Baali bataasiza akaani gwe njagala ombuulire abakulu baabwe ate tewaliiwo akola ki epointi gye mbadde njala okugamba. Wano mu Uganda Uganda yeetaaga Amerika okusinga ziri ensi endala kubanga teziina gwe zaali ziyambye mu crisis. Emundu evuga wali mu Korea teziriwo weziri mu Ukraine. Zivuga enkya neggula abantu bafa. Emundu evuga wali mu Lebanon, Syria tebaliiwo abo tebalina byakulwanyisa. Webali oli Kabejja bamanyi wali alinawo omukono era ye nanyini kutuliisa buwokitoki n'abukasukeeri okiwulidde. Kakati bw'atakula omukisa gw'okufuga ku Uganda guyinza omuyita mu ngalo because Uganda politics ku level ye kwali kubanga kati ayagala kuzanya activism naye position mwali temukkiriza kuzanya ate activism. Aba azanye bubi. Yes. So mu mbeera efaanagana bwetyo nze ne ŋŋamba nti okugyayo obujja Twitter bwe pa kabadde kabonera akalaga nti byonna bivuddemu.
ali defeated already. Naye nga kyemanyi nti taata we alina amapeesa ge yanyizenyize mu ndoomu wabeewo ekibaluka. Naye nga ze azawandiika ebintu ebintu byenzogamba nti biri weird ku nsi zitwetoolodde oba Rwanda bana yali ajogeddeko. Kenya yagamba mutubalumba ddakiika budakiika mbamba mu mazzi okubasabula nawalala yonna, era nga abantu bewunya bagamba nti First Son obubaka buno bwawandiika talaba nti ye buba tebugwanidde ng'omuntu omukulembeze era ayagala okujja mu bukulembeze n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Ye ebyo tabiyigiddemu, talina abantu bamuwabula kugamba nti nno kino nga bw'okoze kale okoze ensobi ku mulundi guno naye toddamu okugikola. Ye yeetwala yekka. No, anti kakati brandi ye agezaako ogizimbira ku controversy ne ku provocative statements ne ku inflammatory statements kwayagala okuzimbira profile ye. Yes. Olwa pressure ya social media naye alina okubeera n'abagoberezi. Kakati yo pressure gy'aba nayo n'agamba kampostinge mu line eno ejja kukola attention y'amaanyi nnyo. Ekyo sikinaako mutawaana wekiba kimukolera naye ne long run tekikola kimukosa. Jeno nga tumaliriza nina ensonga gye mbadde njagala oyogereko era mbadde sagala kukuleka nga tonaba kugikoonako. Ensonga y'abaana aba Nuupu abaasibibwa era nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye. Okusookera ddala okusinziira ku boogera n'abamanyi amateeka n'enkola y'ebintu bagamba nti abaana bano okuba nga basibibwa mu kkooti z'amagye si kituufu n'akatono. Kakati naye bwe bizze bitambula abamu bakamalayo emyaka 4 abalala bagenda kugikunukkiriza buli omu kusinziira. Naye abamu batandise okwewaayo okukkiriza ebyo gy'emisango egigambye okuba nti baagizza egy'okulya mu nsi olukwe nga bakozesa bibbomu ebyejingirire bakozesa ebintu by'amagye n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Abeera abantu boogedde ebigambo bingi nnyo nga bagamba nti lwaki buli omu nga wendowooza lwaki abaana kati bano essaawa zino oluvannyuma lw'emyaka 4 bavuddeyo okugamba nti nno ddala emisango baagizza. Jeno ensonga eno gw'ogiraba otya ey'abaana abakwatibwa? Mikwano gyange bali mu kkomera bangi nnyo mbamanyi. Niwe bansiba nanga 2011 nabasangayo ekitalya mu 2011 nabasangayo nembalaba nembalekayo. Ekkomera linyiga era litama era ensonga yonna gye basobola okuleetera ng'oli mu kkomera ng'esobola okuviibwako gwe okuteebwa ne bwebanga yakubeerako kyosaddaaka nga kyamaanyi ebiseera ebisinga okikola n'ovaayo kuba si walungi. Kati baganda baffe abali mu kkomera eyo lyabatama ge mazima lyabatama mu kubatama ne baba nga bakuba enduulu buli awali obuyambi buli alina kyasobola okukola babate akikole. Kati state kwe kuleeta approach egamba nti mumala kuplayinga guilty okutekinga puli nga muli guilty mumala otekinga puli then you have to processing ebbeiro zammwe. Kyendowooza nti kakodyo state kiyajidde anti kati state kyeyagala nsonyiwamu katini state kyeyagala okuva mu nsonga eyo nga yerina wiini era ekiveemu ng'egamba ye yasonyiye okitegeera ye yasonyiye abasibe abo era baali ki era baali ebikolwa baabikola naye nga in the real sense waliyo abaliyo nga byabufuzi ebya bulijjo buno okusinziira ku buzito bwa keesi bwe babavunaana nene nnyo ku busobozi bw'abali abaana nze mbamanyi
So mweyo embeera ne kibanga gavumenti eyagala eveemu nga yewinize enankanyi nga yeetadde abaana abo nga NUP erina okukivaamu nga eruzinze. So bajja kuzanyawo politics yenna gwe basobola okulabika nti bajjawo obuwanguzi bwabwe NRM kubanga that is how they do their things. Yes, so nze kyensigala nga nsaba nti abaana abo bave mu makomera, eba waliwo ekisobola okukolebwa ekirala kikolebwe, abaana abo bafulume ekkomera tebalina musango. Singa nga butugambye nti oba oli awo waliwo enteekateeka eriwo kiri kyoyogeddeko nti wabawo enteekateeka yonna omuntu okuva mu kkomera okusinziira ne ku bbanga lye bamazeeyo nti omuntu abaasa okukola ekintu kyonna bwe kiba kyaga nti mukkirize bwemumala okukkiriza ffe tubate naye singa bamala okukkiriza gaa nti naye mwazza emisango kakati musooke mugende tubasibye tubasalire ekibonerezo kya myaka 10 okusinziira ku mpa kyakulabirako okusinziira ku misango gye mwazza kino abaana bano kiba kibalekawa kubanga nakyo kisoboka mukkiriza mugaye musango mwagizza no kakati okukkiriza eyo bakiyita pre-bargain kiba kiyamba oba oyanguyirizaako kooti okusala okudisposing of omusango ogwo naye gulirisike ku capital offences nga gye baliko bikola eno wansi mu babbi b'enkoko bano bakesisi bwe bityo. So nze kyendowooza tusale amagezi ffenna ba political actors government tugigambe ete abaana abo unconditionally kubanga ebbanga lye bamazeeyo si tono ddene ng'ate tebalina na bujulizi buli awo bwankukulana bubalumika ebintu ebibeerawo byakupangirizi sijui bomu ezadde zigenda okubaluka ebintu module eyo. So nze ndowooza nti gavumenti yalitadde abakulu abo unconditional ne bagenda ewaka ne balaba ku bazadde baabwe. Mu kino olowooza NUP alikoze etya yonna ebiriwo? NUP nayo erina osigala ng'ezanya politics waayo kwegamba abasibe baleme gireka kubanga bw'osuula siteepu abasibe bakuleka ne baviirayo ku peegi ndala ate ne bajja ne bakublackamailing. Yes, kati NUP erina okubeera vigilant ku nsonga eyo baleme gikuba mupiira baleme twala bamemba baayo ng'eraba so esigale ng'ekola ki nga ezanya ekola obuvunaanyizibwa bwayo ng'ezanya omupiira gwayo mu ngeri ennungi entuufu. Kyekyo kyennyini. Okay. Kale mbadde ne General Bigirwa ebitusobodde okwogerako olunaku olwaleero byebyo naye nga ssebo obatulabira sayidi eyo ekisinde kitambula kitya enteekateeka ekisinde kyolaba kyekiri mukunumya omutwe wano nkola misana nakiro wabadde Jjinja wavudde ng'obudde bugenze nawadde mu Busoga ate n'owiiki era Mwendi ne Mayuge Iganga ne district endala tukola bukulembeze era twagala butambule bulungi. Kale ssebo abeebibiina mubatuukirira ddi okwongera okumanyula because waŋŋamba nti waliwo enteekateeka y'okubatuukirira emwogere nabo baguza endowooza yammwe. Twabawandiikira nga 27 mwezi gw'omunaana nga tubaguza proposal yaffe twabaweereza document ya mika 3 tebatuddangamu bonna naye nalemu mwagiwa NRM tetwamuwako gwe tuvuganya naye. Tebabaddangamu mubalinze tubalaba bakola birala bali mu buntu obutonotono bali mu bintu bya kisaazisaazi naye mu mbeera yonna tulowooza nti bajja kutwanukula kubanga solution gye twaleeta yesinga amakulu mu byobufuzi bya Uganda ate tetulabawo kibiina kiyina idea gye kireeta ku mmezi kubaganyizibweko birowoozo.
buli kibiina kyefuula bize ate nga tewali kibiina kirina busobozi bujjako gavumenti eno kyokka okubwa na munigina bwakyo tekiriiwo so nekiba nga kitegeeza ki nti tugenda kubawandiikira reminder batubuulire oba banakikola oba banatuwandikire bati batuwandikire ensonga naye eve mu ddiini bannaddiini nabo mu nsonga no beetaagisa wakyamwe bannabyabufuzi mwekka olwo bannaddiini ababukulembeze bannaddiini beetaagisa kubanga bonna ba stakeholders mu byobufuzi naye mu direct participation ebeera ate yaba bannabyabufuzi kubanga bannabyabufuzi wano kasa twetereeza bannaddiini bangu nnyo okugoberera ekinaaba kituuseewo kale tweyanzeeke General Kamuleka agenda awummulemuko olwavudde mu mirimu nga bwannyonnyodde ateeze mu nteekateeka zaffe so tanaba kuwummulamuko Katumuleka agenda awummulemuko ate akwasaganye n'enteekateeka endala z'alina naye nga nkusaba gwe wenna tulaba yingoda okusubscribinga ku Emboozi mu UG tubeere nga buli mboozi zonna n'enteekateeka zonna ozigoberera bulungi nnyo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka kyekiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47 jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out, aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.